Olunaku olwaleero abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kulima ekirime ky'ebinazi ki National Oil Palm nga bakulembeddwamu abakulu ku kakiiko akavunaanyizibwa ku byenvuba n'obulunzi bw'ebisolo mu disitulikiti y'e Kalangala basirikanye bannakalangala abataganyuddwa mu kulima ekirime ky'ebinazi wabula nga bano beenyigira mu mulimu gw'obuvubi n'obulunzi bw'ebyennyanja ku mazzi g'ennyanja Nalubaale mu mwalo ogw'e Lutoboka. Akati abawanise temuli mu grupu y'abano nange mugenda kufuna keji mu bale mu bantu mu nsisinkano eno abatuuze basabiddwa okutondawo ebibinja by'abantu 30 wabula nga basinziira ku bibiina eby'obwegassi bye balimu nga muno bagenda okusinziira okufuna obuyambi. Naye nga bw'aba awandiika tugambye atandikire kuba n'abali mu lukiiko mukitegeera bannange ataliwo tagwira muki. Kasi Yusufu omukulu ku kitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulimi ebyenvuba ssaako n'obulunzi bw'ebisolo mu disitulikiti y'e Kalangala ategeezezza nti mu buyambi obugenda okuweebwa abantu mulimu ebyennyanja ebito, emmere gye birya, eryato ne yingini nga kw'otadde n'obutimba ebyennyanja mwe bikuumibwa. Kati ekituleese olwaleero e Kalangala wano e Lutoboka kukuŋŋaanya bantu abeejigira mu bulunzi bw'ebyennyanja. Pulojekiti egenda bayambako nga bawa keegi, ensigo z'ebyennyanja, emmere y'ebyennyanja n'eryato eryebayambako okuliikiriza ebyennyanja byabwe. Nga bino bigenda kuweebwa ebibiina by'abalunzi b'ebyennyanja 5 mu Kalangala. Yo emmere y'ebyennyanja egenda okuweebwa eri abantu yakubayambako okubirabirira mu kaseera nga birundibwa okutuusa nga bituusa okutundibwa. Ekimu ku kusoomozebwa kwe tulina mu bulunzi bw'ebyennyanja ebbeeyi y'emmere. Kati n'olwekyo mu pulojekiti eno era abalunzi b'ebyennyanja bagenda kuyambibwako si nsigo yokka. Bajja kuba bweebwa emmere ebayambako okuba batandika okulunda paka ekyennyanja ekituukira ku ddaala osobola okivubira n'okitunda mu katale. Ku sayiko yaabwe esooka neera bajja kuba bakkuzibwa nti baba bamaze okutunda bakozese ku ssente ezo babeere nga bazzamu pulojekiti esobola okugenda mu maaso. Enkola eno yakuyambako bannayuganda bawangalira ku mbalama z'ennyanja Nalubaale okusobola okwekulaakulanya oluvannyuma lw'ebyenfuna n'emirimu ku nnyanja okuba nga byagootaana. Brian Pascal Sekitto, PBS TV, e Kalangala.